Tugenda soka tukweya akalango kamu bagamba high praise film za kutusizaako work life mother talents. Kano kayimba kapya bakaita situation burning. Embeera eri mu Uganda abantu abamu batuusa okulya mu kasasiro bagamba nga si kiraba yamala akiraba. Mujja kwayo ya nnyo sabuni sukali amafuta buli kimu kya buseere. Kale katulabe yakayimba kamu then tukomewo tulabe firimu yaffe. Echire Uganda muliro weika mutya Mulio we are burning situation done burning. We have been striving, now we are striking. Every day starving, what is disturbance? Oh. You really don't know I am feeling tired. Situation in Bandam City. Everything higher, prices higher. Tana's over living. You really don't know I am feeling. Ikatunga tobi mwenye tesi inyo ikoto sesi enyeri taitara koletya iboro ebintu birinye ebintu bikyuse ekibuga kikutte fireband buza ku budget tinkumanya okay voice of teso represent right now. You don't know I am feeling situation in Bandam City. Everything higher, prices higher, tana's over living. You really don't know I am feeling. Oh. Uganda economy eri solo reality byaddala nze tebalimba engambo makuba kofa dream big and them want for them. Ladies and gentlemen, come over to test because we are the government. You really don't know I am feeling. It's a new jam from Tuki's Works. Everything higher, prices higher, tana's over living. Okay. Ebintu ebituuse nno nabagambe mutegendereza abasinga mujja kulya kasasiro. I told you East Africa we burn. Abalina engato eza black atoteganagula eddagala ly'engato. Africa to kiss wolf. Mumulabya nti blues. Funa esepiki yo gy'obadde ofuumiramu nga yakwata bulungi enziro kikwasaganye nga akikoze. Oje Humble Blues Tuki's. Kakati tugenda kubayo akalango kamokoka kamu bwe kati tulyokera twolekere. Akalango ngambye tugenda kubayo kamu tulabe firimu. Kakati kano bwe yalina ekirooto oba akyalina ekirooto ky'okuzanya firimu oba ebina Uganda, kano kaku. Ate bano kye mbamanyiiko kampani gye ziri nnyingi naye nga bayaaye, naye eno gye bayita HP Films oba High Praise Films bantu bampisa nnyo. Okay, tutandise firimu yaffe. Mu kutandika twabagamba nti somewhere in Uganda twatandika mu kitundu ekimu wano mu nsi yaffe Uganda. Kati waliyo abatuuze ku kyalo ekimu ono yagamba munne nti nsanyusa okulaba naye okugamba otya. Namugamba naye ndi bulungi naye ondabikira nga omuntu akooye. Ono namugamba nti gwe singa omanyi obukoowu bwe ndiko nze gw'olaba ndi mukoowu.
Kakati yebase mutanga mumanyi embeera z'ekyalo. Nakava mu nnimiro. Ono yamugamba nti naakava mu nnimiro nze gw'olaba sina nakufumba. N'amugamba munaye nsanyusa okuba ng'ozze. Manyi ekigenda maaso kono sikimanyi. Yamugamba nze gw'olaba ngenda mu tawuni. Ono lindako tuŋŋamba gwe solo genda mu kibuga. Tya nze gw'olaba nga bwe nfaanana. Ngenda mu kibuga. Ono yamugamba nti gundi beeramu amagezi sagala byakumbuzaabuza. Nedda sikubuzabuza naye nkugambye ngenda mu kibuga. Ekyalo nkisiibudde bayi ngenda mu kibuga. Ono yagamba nti owaaye kirabika wano wendi nno nduddewo kangende waka nsooke naabe mala okunaaba nteekeko obugoye bulabika obulungi awo nzije. Namugamba owaaye sooka olindeko. Kikyotegeeza ogenda naani? Lwaki ogamba okunaaba? Ono n'amugamba nti owaaye mukulu sooka ompulirize. Mbadde nsuubira nti ku kyalo tuli ba mikwano era tubonyaabonye ffenna. Ono kituufu tubonyaabonye ffenna naye kikyotegeeza. Ono yagamba nti nze buli kiseera mbadde manyi nti kye tugenda okukola embeera tugirwanyisa ogivaamu ffenna. Ono nga kyategeeza njagala nange ontwaleko mu kibuga ngende njiye nga naye bw'ogenda okuyiiya. Munne yamugamba nti munaye nandibadde nkutwala. Naye ekituufu okimanyi omulimu gwe nafunye beetaaga muntu omu. Tebeetaaga bantu babiri. Singa tekibadde ekyo twandibadde tugenda ffenna. Namugamba nti kale ngenda kuleka ogende sigaana sigenda kulemesa genda. Naye bw'onna oba ogenze mu kibuga jjukira nakuwa enamba ya muzeeyi wange. Ono yamugamba nti namba kituufu wagimpa. Omanye embeera y'ekyalo bana ebiseera ebisinga enyiga. Naddala egyo emyaka emito nga olina ebirooto byagala otuukiriza. Era abo n'otuuka mu kibuga muno njagala nkulayo ekintu kimu. Kubira muzeeyi wange munfunidde akalimu nange nzije mu kibuga nkole embeera eno giveemu. Naye mugala sagala weeraliikirire muganda wange. Kyomba kye ngenda okola bwe naaba ntuuse mu kibuga ngenda kukola nga naye nkunoonyeza akalimu. Naye tonneerabira. Yamugala sobola kwerabira. Ngaye tuli ku ntandikwa ng'ebigambo tebinaba kujja. Ne bajja bakakwanjule mu butongole kafirimu kafe. Eno ntandikwa ya firimu yaffe. Ne bajja bagamba nti High Praise Films Uganda be bakutuusaako. Ne bajja bakwanjulira abazanyi Nalogo Margaret, Muzenze David, ne bagamba Mukulu Sebuuma Godfrey naye tugenda kuba tumulaba alwaliddeewo naye mu firimu eno mwali. Gambye kano kafirimu kakyali kapya nnyo. Mutabazi Ronald Nakachwa Zamzam nabo tetubasubwa. Nankinga Shamira, Buyinza Herbert, Sarah Brina Wabudeya Moses nabo mu firimu yaffe mwe bali. Ne bajja bagamba nti omwana muwala Favor, bagamba Musa oba yita Wi-Fi ne Namulondo Joseline wamu ne Namigade Hadija. Nakalyango na Very. Bagamba Fahima ne Shatra nabo mu firimu mwe bali. Ne bajja bakonjera firimu ya olwaleero gye bayise The Revenge oba okuwoolera. Tugenda kubategeera kiki kye bategeeza bagamba nti The Revenge oba okuwoolera. Alright. Kakati watani tuwaddako mu kyalo ekimu oluvannyuma lw'akaseera. Ono nga mukwano gwe Ronald amaze omugamba nti agenda mu kibuga. Yajjayo mukwano gwe omulala n'amunyumizaako. N'amugamba Ronald agenda mu kibuga okimanyiiko? Ono ogamba Ronald? N'agamba sooka olindeko ntereere. Otegeeza Ronald ono gwe mmanyi? Ono waayi ba Ronald ameka ku kitundu kino b'omanyi era oyo mwennyini gwe ntegeeza. Ono yagamba nti tekisoboka naawe tobyogera nako. Olimba tekisoboka. Yagamba nze omwana wa chairman Mulamba.
Yasekamu n'okuseka. Nsobola ntya okuba nga sigendako mu kibuga? Ojja onyumiza embu Ronald agenda mu kibuga, kisoboka kitya? Nze ndi mwana wa chairman ssebo, buli kalungi kalina sookera wange. Naye laba omwana wa chairman nga bw'ayambadde. Ono yamugamba nti owaaye buli muntu alina omukisa gwe. Olowooza Ronald omukisa Katonda abamuwadde omukisa, anaasooka alinde gw'ogende mu kibuga naye agende? Jala weetegereza emikwano. Bavubuka ba ku kyalo embeera bakulidde bakuze bonna. Batobye embeera bagikwasanyiza bonna. Naye oli yagambyeko munne nti agenda mu kibuga. Namunene munaye ekirungi yamusanyukiddeko. Ng'amaze ng'oyisa akaseera wayiseeko ennaku ntono, yajja ewa mukwano gwe Ronald. Jjukira wano ateekateeka ogenda mu kibuga yafunyeyo akalimu. Yamugamba munaaye obadde ombuzeeko. Ennaku zibadde ziwezeeko nga sikulaba. Ono n'amugamba nti munnange. Tosere nzija wamwe ku makya. Ne bangamba ogenze nenzirayo ewaka. Nenkomawo ssaawa 7:08 era nasaakusanzeeyo. Kati akawungeezi bwe katuuse era nenkomawo ewaka nesikusanga. Namugamba nti mulayinza golaba kizibu nnyo okunsanga ewaka. Onamuza nti kakati wabadde olazeewa? Namugamba nti bwe nagenze mu bulooka olunaku lwamba gye nabadde navuddeyo nga ndi mukoowu nga siina maanyi. Kalora agamba nti munaye bulooka ennaku zino zikola ko munnaye abavubuka bali bagamba tewali mirimu. Naye singa beenyigira mu mulimu gw'okuba bulooka muyinza okufuna ssente. Onagamba nti okulima kulungi naye ate bulooka zikuwa ssente ez'omu bwangu kubanga yo ne mu biseera eby'enkuba bw'oba omugezigezi osobola okufulumya bulooka ezo nga bw'ozibika nesobola okuba nga tezoonooneka. So okulima olina okulinda siizoni. Kaakati nga bw'omanyi ku kyalo banywa emboozi za mu kyalo, mu kibuga era osanga mboozi za kibuga. Namugamba kakati gye wagenze mu bulooka wakomyewo saameka kubanga n'akawungeezi naze naye saakusanze. Namugamba nakomyewo kuva mu bulooka n'adde enkooye ne naabako ne ŋŋenda ndabe ku mupiira kubanga Arsenal ebadde esamba. Nagamba neerindako. Ennaku zino Man U, Manchester United yagwamu. Naye ko namugamba ttiimu newe bange eweddemu esigala nene. Munne namugamba nti ne katiimu kafe akawano ku kyalo munnange kagisingira wala. Abawagizi b'omupiira ndowooza mutegeera kyetwogera. Akati bano abavubuka nga bw'omanyi bakulidde ku kyalo kye kimu. Batobye bayise mu bulamu obw'enjawulo bonna awamu. Kwegamba ba mikwano nnyo. Naye jjukira Ronald yafunye chance ey'ogenda mu kibuga. Yafunye akalimu mu kibuga genda akole. Tulaba the revenge oba okuwolera. Kati eyo twavaayo ne tudda ewoono. Waliwo omulenzi oba omusajja yali atambula najja asisinkana munne kukubo ne besanga. Akati ono mwamwe oddeke ne batandika okwebuuzaako nti gigenda gitya ogamba otya? Nti gundi obuze ennaku zo sikutegeera nti munaye njala nengendako wali mu kasenta kyova olaba nyambadde bulungi nga bw'omanyi embeera z'omukyalo. Ebyalo ebisinga munaye bw'osanga omuvuka nga yambadde bw'atyo abeera alina kasente, obulamu bubeera bulungi. Naye bali be twalabyeko emabega muganda wange embeera tebadde nnungi. Oyo mutabani wa chairman kaakati asisinkanye oddeke namugamba ogira n'ovaamuko mu kibuga mu kyalo n'ogendako mu katawuni neweekyakazaamu n'obaako n'ebirala by'oyiiya. Namugamba nti nga bw'omumanyi munaye twakomayo wa bano. Ono yamugamba nti nga bw'omumanyi nti ngenda mu kibuga. Yajjayo akasimu naga akasimu kano okalaba nti akasimu kano nkatunda neetaaga nfunira omuguzi. Ono yagamba obandi gwe wabbye. Ono yamugamba lwaki olowooza nabbye? Akasimu ako nakagula ssente zange. Amanyi munnaaye waliwo ebiseera nga ku kyalo okukwata akasimu bwe kati muganda wange olina kubeera mugagga. Katonda yagamba nsonga lwaki akasimu wali temukamanyi na tekaalina lyanda, nakagula naye tekaalina lyanda. Naye nali manyi ngenda gula eryanda naye nga bwe ngenda mu kibuga sazeewo nkatunde. Twakomawo ewa bano n'agamba omusana gutwokyeza ku kitundu kino. Ebintu bya bulooka kati bye tulina okukola
kubanga okulimako akasana katuyisiza bubi. Omanye okulima bannaye kulungi yadde bakogera kulungi kituufu kulungi sigana kulima kulungi. Naye muganda wange nalimako season emu gye nassaamu ssente ne ŋŋamba kanteekemu ssente eziwera nsobole okungula nsobole okufuna amagoba ssente nnyingi. Byonna byafa. Saafunamu yadde 10. Kaakati nayamugamba nti ku nsi kuno olina kubeera ne gye bayita plan B. Okulima bwe kuba kuganya nagamba limya omonde naye bufudde. Yagamba yiye ekirala lunda ku mbuzi kuba bulooka. Ono yamugamba oddeke nina ddiiru. Kuno olukulabye ne mmanyirawo nti olina ddiiru. Musajja wa bigambo bingi. Yamubuuza Ronald ono mukwano go. Ono yamugamba Ronald oyo ffe tuli ba mikwano nnyo kubanga buli kyenkola naye kyakimanyi na buli kyendya tuli ba mikwano nnyo ne Ronald. Kugambye Ronald yaani gwe twogerako? Y'ono Ronald ali mu kakofiira. Kakati ono akyali ku ssimu akyaguza munne akasimu. Ono muvuka ono mu kasenta ono wakaduuka wano. Kamene yamugamba munnaye essimu gy'onguza teri mu lyanda. Ate olabika ogiseera singa baddemu eryanda. Kati namugamba akasimu ako kano k'otundako nkalabye tekali mu lyanda naye katunda otya? Namugamba nti ojja kumpa emitwalo 2 bw'oba gwagula. Naye singa mbadde nkaguza omuntu omulala nga sigu mbadde ngenda kusaba emitwalo gyange mirungi 3. Ono yagamba leka naawe essimu gy'otunda teri mu lyanda. Buno obupeesa ate bw'ogamba nti nkuwa emitwalo 2. Namugamba munnaye muganda wange nze nga mukwano gwo ngenda kuwa omutwalo gumu kitundu okiveemu ove mu ddiiru kubanga essimu teri mu lyanda. Twakomayo waapano jjukira ne bamubuuza nti Ronald mukwano gwo n'agamba ye. Kaakati buli kyenkola nkimanyako naye buli kyakola nkimanyi. Ono yamukuba akamwa kali kategeeza ki? Oddeke n'atega omumwa. Oddeke yagamba ekyo ky'oŋŋambye nga munnaye si kyangu. Najja birowoozeemu. Ono yamugamba olina okubeera magazini na emitwalo 10. Kono olina emitwalo 10? N'atega omumwa nti ekintu ekibadde sikolangako. Kaamaki ke bamukubye kye bamugambye. Lwaki bamukubye akaama? N'akyusa feesi n'alabika nga atidde. Ate bw'atidde n'amugamba nina emitwalo 10. N'alabika nga alinga nga ayagala okikola ki kye bamugambye. Twakomayo waabano. N'amugamba nti kati ojjukira wangamba nti bwe mba ngenze mu kibuga n'enfunayo omulimu nkubire muzeeyi wo ojje Kampala ti ye kituufu. Namugamba naye teebereza abazeeyi essimu zaabwe bamanyi ozisuula eri. Mu kyalo ojjukira tetulina amasannyalaze oluusi essimu n'egwako omuliro nga muzeeyi talina ebitaano ebisobola ogenda ne bagicaginga ku sola wali. Kati ng'eggulo bwe nazze nga nkunoonya imagine singa nabadde nfunye omulimu nenkubira muzeewo n'akunoonya nga takola lunaku lulamba. Ate nga bumanyi emirimu gy'omu kibuga baba bakwetaaga kasita bagamba nti omukozi tumwetaaga leero baba bakwetaaga olunaku olwo. Bwe bagamba nti twetaaga mu nnaku 2 baba bakwetaaga mu nnaku ezo 2. Kasita ziyitako ba tokyafunye mulimu. Kakati ono ng'amaze okumugana n'emitwalo 10 ayina ebintu byamukwasa mu ngalo. N'amugamba nti bino byenkuwadde kakasa tyoteeka mu mmere. Biki byamuwa? Yamugamba Ronald mukwano wange sandi kikoze naye olw'obwavu buno yakkiriza nti agenda kikola basibwa ne banyawo. Kikyamugambye okukola. Kankuwenga kyali wange. Kuba byogendako. Tukyala firimu gye bayita The Revenge oba okuwoolera. Karo yamugamba nti munaye mbadde nkubiddeko wa block omuguzi wa block ajje kubanga alinawo block bwentunda mbadde sinaawo ssente cash naye akasimu nga bwekiri nti gy'ogenda ojja kunfunira omulimu kituufu ngenda kuwa emitwalo 3. Yamugamba kakati olaga wansooka enfumbeeka kyayi tunywe. Namugamba nti ngenda kulaba akawala akapya ke nalabye ku kyalo kuno ke ngenda okulaba kono kansooke ngende nja kanywa nga nkomyewo. Namugamba naye gwe buzibu ki n'abakazi ono omusajja ono Luswa ayagala abakazi okufa obufi. Yamubuuza guwaaye gwosobola okubeerawo nga tebule mukazi. Muntu w'abakazi, muntu w'abawala.
akati omugamba gundi nzijako amalala sooka okakanoonywe kacyayi mala ogende gy'olaga omukazi ojja musanga ng'amusimba ekikopo kya cyayi n'ekindaazi. Tugezaako okulaba embeera abantu ze bayitamu, obulamu bw'abavubuka, obulamu kutwaliza awamu si bw'abavubuka bokka naye abantu obulamu bwabwe. Kati nga tuvuddeyo twajjako eno Nakachwa Zamzam original names. Kati waliwo akawala akali kava muba mu nnimiro nga kalabika bami kakasi katukakooye. Yasula enkumbi n'ajja ku kidomola. Yakisamba n'okisamba nga temuli mu mazzi. Galabika mukoowe yatunula muganda we. Obadde okola. Namugamba waaye obwedde okola ki mu bidomola nga temuli mu mazzi. Mukazi watakooye. Ngamba gwe nnyabo. Yayogera naye nga tamudda mulabe engeri tojja atunulamu. Yamugamba waaye ani gw'ommanyi tomanyi nti nze mukulu wo. Yagamba ebidomola tebiri mazzi temuli mazzi yadde. Tetuufumbe konoso kulindeko. Watandika ddi okundagira nze mukulu wo? Watandika ddi okundagira ekyokola? Namugamba olujja tonabadwera. Amazzi temuli. Ebintu si byoze. Lwaki obwedde okola ki okuva ku makya? Nze nagenze mu nnimiro n'ennima. Nkomyewo zino ssaawa 8. Naye teri kye wabadde kola mukazi mukulu otudde awo. Munaye olw'okubona omukulu we yajja atula kitte. Kakati ono oba yasiiba akola ki tetumanyi. Bamala mugamba temuli mazzi. Mu busungu obungi najja kwata ekidomola yolekera agende ku luzzi. Ye Naaka. Nakanwagi. Original names Nakachwa Zamzam. Kugana tukyatandika firimu yaffe gye bayise The Revenge oba okuwolera. Kakati nga tuvuddeyo twajja ne wa Luswa ne Habati. Jjukira emirimu gyabwe byasinga okumanya gye basinga okukola. Beenyumiza mu kuba bulooka. Bagamba bulooka zino zifuna kiralu. Akati nga wakatuuka nga musajja tonnabakola linnya muti gwa ffene. N'atandika okebera oba kuliko ffene omwengevu alabike ng'alya. Tukyagenda maaso ne firimu yaffe eno ate nga tuli ku ntandikwa tukyatandika bagise The Revenge oba okuwulira. Katonda yajja atandika okusima basima ttaka nno lya bulooka. Munne yakyali mu ffene akyanoonya ffene ayagala nnyo okuba ng'alya.